amanya Kimbo wa Sonko Ssentebe Kikooza Ssentebe w'omukyalo Basiima Kikooza. Yes, towabulidde nti olina ebigendererwa ebyokufuna entebe esinga ku bwassentebe bw'ekyalo, tunnyonnyole ku nsonga eyo. Ensonga eyo abasinga badde bajuwulira mu lugambo, naye ensonga eyo si kuwanda bigambo mu kamwa k'abantu. Kyo kituufu bwe kiri. Ensonga eyo twagala twongere ku ki? Engeri y'obuweereza buno gye tubalazeeko wano wansi tubadde tetuweereza bubi, era n'abantu b'ekyalo kyaffe n'ebyalo ebirinaanyeyo batujulira. Naye ka tubadde tusaba nti obuweereza obwo tuleme bukomyawo, tubukole ki? Tubwongereyoko. Kiraba. So kye tutayagala nti kwefuula muntu nti entebe gy'oba otuddemu gifuula Bwakabaka oba bwa RDC nti eyakuteekawo yali kujjawo. Kitegeera. So kye twagala tutegeeze bannaffe nti entebe mw'oba oli oba wajjawo na kalulu, olunaku lw'ogirinnyeemu era lwe lunaku abagikolera lwe batandika. Entebe mw'oba oli eri abagikolera ogikola ki? So era tubasaba tetwagala banyiige nti simanyi tuzzo beesimbako, simanyi tuzzo kola kyo. Kitegeera batulaze ekifaananyi kirungi nnyo era twegombesa naffe okulaba nga tujja okukola ki? Kitegeera. So mbategeeza nti naffe tuludde ebbanga nga tukolerera ebimu ku bifo ebyo, era essaawa eno okuva n'eddoboozi lyaffe eryawamu tubalage nti naffe twagadde okuvuganya ku bifo ebyo. Oli mu kibiina ki? Baasi, Kisumuluzo, Kikonde, oli ludda wa? Ekibiina ndi ku People Power, naye ng'era omumanyi nti tetunnaba kusunsulwa, naye nga muntu era weeraga okola ki? Olina okulaga woogwa woyagala weweeyagaliza nti ndi ku People Power, ng'era mbimanye ennaku zino ndi ku People Power. Era kwenzirira kwe ngenda okuvuganyiza. Ya tukulaba n'amalaasi olowooza tegakulobere mu buweereza bw'olubirira. Kintu kino nzize nkibagamba nti zino si bwe buweereza, obuweereza buli munze munda. Ekizibu si mubi, ekizibu ekiriwo nti abantu baffe batunuulira nnyo ekifaananyi ky'okungulu, naye nze enzikiriza gye nzikiririzaamu tugoberera nnyo ekiki ekiri munda. Kiraba ekibokisi ekisabikiddwa kirungi nnyo, naye kiki ekiri munda oba kibi nnyo, naye ekiri munda kiki? So nviiri si kyekikulu. Kiraba nviiri si ye muntu, nviiri si ye mutima, nviiri si bwe bukozi. Era tugenda sigala nga tubaweereza ng'era bwe tufaanana. Kitegeera abasuubire ssentebe wa LC3 omulaasi. Era bannayuganda mwenna mbategeeza timugenda buli omu agenda kulaba ekitabangawo. Luli mwalaba ssentebe wa LC1 omulaasi tebangayo mu Uganda yali akikoze eki? Yali akikoze. Kati essaawa yonna musuubireyo ssentebe wa LC3, ssentebe wa Central Division Mukono omulasita. Nzize ate era nga tetutidde kintu kyonna, era nga tuli beetegefu okuvuganya ne bannaffe mu mirembe. Era saagadde batulabe nga abazzo balwanyisa, si kulwanyisa. Segera kuba nawe wali ogenda wooli entebe ze mulimu temwamala kulwana, mwajja na kalulu. Mwagamba abantu ki? Bigambo. Kitegeera abantu ne babigula. Kati twagala tuddeyo ogamba abantu, naffe tugamba abantu, kubanga ekitegesa omupiira nti World Cup bagitegeka emyaka emirundi emala emyaka ena ogitegeka. Lwaki bayisawo emyaka ena? Nti gwe yatwala ekikopo luli okyasobola okkizzaayo. Kitegeera era gwe yakitwala ebbanga litumaze nga tukolerera okikujjako, tusobola okikujjako. So bwe kityo naye nga si lutalo, si kuvuma, si kuyomba. Kiraba tukolerera naffe awo we muli. Abantu bakusuubiremu ki Mukono Central Division? Abantu ba Mukono Central Division njagala munsuubiremu ebintu kyetukozeeko tukibalaze. Oba twajja balugamba simanyi bino simanyi biri, okitegeera tubasuubiza empeereza ennungi. Ate era tetujja kwefuulira batawulira, tuli bawulize kuba tuliko amatu. Tujja wulira ebirowoozo byammwe tugamba, era naffe tusaba muwulirize ebyaffe tunaba tubagambye.